Abayina ekizibu ky'amannyo nga gwe oyina obulwadde bw'amannyo ng'amannyo gakuluma gakumazeeko eddembe. Muganda wange eno vidiyo yo egenda kubeera ya mugaso nnyo mu bulamu bwo era egenda kukyusa obulamu bwo. Togenda kuddamu kukuula yadde n'erinnyo n'erimu okuva mu kamwako, wabula ng'ate oyina okuba nga okozesa ebintu binene bye ngenda okukuwa ate era nga obikozesa mu bulungi bwabyo. Atannaba kuba nno okusubscribinga ku YouTube channel yange, muganda wange, nyiga ekigambo ekiri awo ekiriko subscribe kinyigeeko, okwate ku kade akali awo waggulu okakonemu, bajja kuba bakuwa message bwe tuteekayo video empya bakugambe nti nno eri gye wa subscribinze bataddeyo omusomo. Jangu obeere nga wikkanaanya, jangu oyige, jangu omanye biki bye tutaddeyo, jangu obeere wamu nange mwana muwala Shila Adita mu ddoboozi. Nze mbeerayo okukola research okujja n'emisomo gino eno nga nnyambako baganda bange baneeno okumanya nti ebintu bye tubuusa amaaso bya mugaso nnyo eri obulamu bwaffe era nga birina ebintu bingi nnyo bye bisobola okukola mu bulamu bwaffe ate era nga bisobola okulwanyisa buli kirwadde kyonna ekijja mu mubiri gwaffe. Tugenda kuba nga tukozesa ebintu bya waka okujjanjaba obuzibu bw'amannyo, okujjanjaba amannyo, okuwonya amannyo agagaba gakuluma. Teekako n'okuba nga tugagumya naye nga tukozesa ebintu bya waka gwe byobadde obuusa amaaso. Nga tetunnabatandika vidiyo yaffe mu butongole, neebaza mmwe mwena mwena abasubscribinga edda, mmwe mwena mwena ababaawo ne mulaba vidiyo zange, era mu lwekyo mbasaba baganda bange muleme kubeera nga munkoowa, mubeere nga mweyongera okusubscribinga ate era mushiyalingeko ne ku vidiyo zange zineeno zenteeka ku YouTube. Mushiyalinge YouTube channel yange eno, baganda baffe abalala nabo bajje babeere nga batweyungako, basome wamu naffe, nabo bayige basobole okukyusa obulamu bwabwe. Obulamu bw'ennaku zino eno tebugenda na ddagala. Gy'okoma okuteeka eddagala mu bulamu bwo obeera okendeeza ku buwangaazi bwo. Osobola okukozesa ebintu bya waka n'okuuma obulamu bwo nga buli very healthy. Baganda bange, nga bwe mbasuubiza nti ngenda kuba nga njogera ku bayina ekizibu ky'amannyo, erinnyo likuluma likumazeeko emirembe, tusobola kwebaka. Ffenna tukimanyi nti no bw'oba nga olwadde erinnyo likumalako emirembe, obulwa otulo, olwala omutwe, ofuna stress olw'okuba nga erinnyo likuluma, ogenda kukola otya? Katusookere twogere ku bintu ebitono ebisobola okuviirako omuntu okulwala amannyo. Omuntu nga toyonja bulungi mannyo go, togasenya bulungi, kugamalako mmere, munnange gagenda kulwala. Ogenda kubanga oleetedde bacterias chance nene nnyo okuba nga zitandika okulya amannyo go ate gaveemu gakulume. Omuntu adina obulwadde bw'ebibuno nga gwe oyina ebibuno birwadde, muganda wange, amannyo gagenda bbanga gakuluma. Ng'oyina mouth infections, obulwadde bw'akamwa, ogenda kubanga olwala amannyo. Amannyo agayina damage, agalimu ebituli, gagenda kubanga gakuluma era bisuubire, muganda wange. Gwe ayina amannyo aganyeenya agatakwata bulungi nnyo mu bibuno, muganda wange, ogenda kubanga era ofuna obulumi bw'amannyo. Ky'olina okukola, ogenda kukola bino ebintu wammanga. Ogenda kubanga okozesa ebintu bya waka ojjanjaba amannyo ogagobere ddala n'obuwuka obwo obugobe. Ng'ekisooka kwe kuyiga okusenya obulungi, osenye emirundi 3 olunaku at least. Nga buli lw'omala okulya, omaze okulya breakfast, jangu obeere nga osenya. Omaze okulya lunch, beera ng'osenya. Omaze okulya ekyeggulo, beera ng'osenya. Ate omanye na kikaki eky'eddagala ky'olina okukozesa. Mulimu amadagala mangi nnyo ag'amannyo ge tukozesa okusenya amannyo ate nga nago gakola ky'amaanyi nnyo okuba nga galwaza amannyo gaffe. Ky'olina okukola mu kifo ky'okusanyusa eddagala ly'amannyo, beera nga osenyesa omunnyo, anti omunnyo gugenda kuyambako okuba nga gutta obuwuka, teekako n'okuba nga gagumya, teekako n'okuba nga gukuyambako okugumya amannyo go n'ebibuno byo. Nze nno olunaku olwaleero nazze kusomesa ku galiki ono era gwe tugenda okuba nga tukozesa okulaba nti nno tujjanjaba amannyo gaffe agatuluma. Nteekako n'akatungulu aka bulijjo, kasobola okuba nga kakuyambako okuba nga owona amannyo. Mmwe abalina olive oil ewaka oba olives ezitali, muganda wange, nga bamaze ozikamulamu oil, yadde nga bazikamuddemu oil, ogenda kuba nazo ozikozesa. Ogenda kutabula otya eddagala lyaffe. Mmwe abalina olives ewaka nga weeziri,
oba nkoze oba baziggyemu buto oba tebanazigyamu buto. Olina okukwata olive eyo weeba namba muganda wange beera nga ogicrackinga bulungi nnyo. Bw'omala ogicrackinga giteekeko otunnyo oteeke mu kituli kyo obeere nga oluma erinnyo lino eno ogirekemu okumala ekiro kiramba. Muganda wange bino bikole buli lunaku okumala omwezi gumu tojja kuddamu kufuna bulumi bwa linnyo. Gwe mwenna asobola okufuna akatungulu ngamba naddala baganda bange abali ewaka akatungulu ako beera nga okasala mu circular motion kasale bulungi nnyo obeere nga omamirirako otunnyo ku katungulu ako obeere nga nako okateekayo ne woba totaddeeyo munnyo osobola okukateekayo kokka kubanga akatungulu ako kalimu ebirungo eby'amaanyi bingi nnyo kajja kubanga kakuyambako okutta buli obuwuka obuli mu bunnyo mu mannyo obuwuka obuli mu kuluma ebibuno ate tekako n'okubanga gaguma bulungi nnyo amannyo go. Tugenda kubanga tukozesa galiki ono. Kwata galiki wo omusale obuntu butonotono omusale obuntu obutonotono bulungi nnyo omale omukolemu ekikanja ekyo kikwate okiteeke mu munnyo okimamirireko omunnyo gwonna omale oteekeyo olume erinnyo lyo osirike weebake sinakindi genda okuzuukuka ng'erinnyo lisirikidde ddala ate era wona okikola buli lunaku ogenda kubanga ogemye obuwuka ogenda kubanga ogemye mouth infections ogenda kubanga osse harmful bacteria ezitubeeramu mu kamwa kaffe wabula ng'ate ne ice akola kyamaanyi nnyo gwekwata ice cube yo bw'obanga erinnyo likuluma obeere nga oyisa kutama in a circular motion ng'oyisa kutama mpola obeere ng'okola mpola oyo ice agenda kuyambako okubanga azibukula emisuwa gino eno egy'omumba gibeere nga zitambuza bulungi nnyo omusaayi n'obulumi agenda kubanga akuyambako okukendeeza ku bulumi. Baganda bange home remedies ezo zembawadde ezo nazikolera ddala bw'obanga oyize bulungi okutabula ngenda bakolera ka video ke mujja okulaba nga awo wansi engeri nze gyenkolamu katungulu cumu ono okubanga mponya amannyo gange ate era nga mbawa advice baganda bange beera nga mutandika okubanga musenyesa ebintu bya bulijjo muve mu kusenyesa eddagala oba seekyo mukyalwala nnyo kubanga amadagala agasinga bagakozesa kemiko gabeeramu olukemiko kozesa ebintu byawaka okukuuma obulamu bwo nga buli safe and free. Munange impagala nnyo video kekome wano ate nabo kubanga osubscribinga ekigambo subscribe kibeera waawo gwe kikwatemu ate era okwate ne ku kade akabeera waggulu muganda wange ojja kubanga ofuna message lweteka video empya embagala nnyo.